etuwerekera. Abasebo ne bannyabo muzikirize nsooke neebaze akakiiko kaffe ak'ebyokulonda akakulemberwa chairperson waffe Madam Harriet Mutai ne bakoze nabo bonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala omulimu guno ogw'ettendo bwe mubaddemu abakana nagwo ebbanga eriise era ng'olwaleero mugulinye ku nfeete. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Eri abo abawangudde abawanguzi mbayozaayoza wadde temunnaba kumanya nti muli bawanguzi, naye era mbajjukize nti okuwangula kwammwe oba okutukwatira bendera mu kulonda kuno kwe tugendako tekibafuula bankizo nnyo ku bannammwe mubadde muvuganya. Kino ate kyongere baleetera kwetoowaza, mumanye nti mwe mulondobeddwamu mu bannaffe okutukulembera ku luno olutabaalo. Muli bakulembeze si bafuzi, muli ba commanders, mweno protest vote. Njagala n'okutegeeza abo bannaffe abadde beesimbyewo abadde bavuganya naye ne batafuna bendera yaffe tekyo tekibafuula banafu ku bannammwe. Ebifo ebimu tubadde n'abantu abasukka mu 10 abavuganya naye nga mazima amatuufu bendera yaffe erina okukwatibwa omuntu omu. N'olw'ensonga eyo tekibamala mumanyi, tekibaleetera kweveera, kwekuteerana, kwekubagiza, wabula kibaleetera okumanya okujjukira nti mu Uganda empya gye tugendamu twagala n'okugyawo ekyokuba nti okufuuka omubaka wa paalamenti luba lutalo okufa na kuwona, kubanga ineniwe n'obwa MP tebujja kuba bwankizo nnyo mu Uganda empya gye tugenda okubeera mu myezi 3 gyokka. N'olw'ensonga eyo saba mujjukire nti waliwo obuvunaanyizibwa obwa buli muntu. Bwe tunaaba mu buyinza buli omu ajja kuba ne kyakola, buli omu ajja kuba n'obuvunaanyizibwa, buli omu talanta ze n'obusobozi bwe n'ebitendo Katonda byamuwa bijja kufuna bwe bikozesebwa ku lw'okuzimba Uganda yaffe empya. Kati nga tugenda okutandika olutabaalo lwaffe luno, bakubiriza bannange mukume empisa ezo ezibadde zitwawula ku bantu abalala. Empisa ezo nga kyekibadde ekyokulwanyisa kyaffe, okwanika n'okulabisa abo balabi baffe. Mukume empisa ezo, mubeere bantu balamu, buli gy'oli tuweese ekifaananyi ekirungi kuba bannayuganda batwetegereza n'ensi yonna etwetegereza. Abavuga emmotoka ne piki muvuge bulungi ku kkubo, tugende nga tuli balamu, tukomewo nga tuli balamu. N'obugambo obwo bakwasa Omukama Katonda ffenna atukulembere, atwala emirembe era atuze emirembe. Nja kusaba mukadde waffe maybe nga mzee tonaba tuwa sala etuwerekera Madam Chairperson abadde alina kyayagala okunoganya. Actually, I want to inform Ugandans out there and the entire world that these results will be posted on our official pages in the evening. That is where you will find them. And like we've already said, may the best candidate win. We couldn't have all of you. We love you so much, and National Unity Platform is our family. Thank you so much. Mwebale nnyo, webalire ddala Madam Chair. Mzee kankusabe otuwe esaala z'abakadde, no si bakadde toli mukadde, ez'abakulu Katonda ziwulira nnyo. Saba otuwe esaala etukulembere. Neyanzike Mukama Katonda okumpa ekiseera kino okusabirwa omukisa. Ate agamba kye munasabanga mu linnya lyange munaakifunanga. Era kino I have to declare myself to you nti ekyo kye ŋŋenda okusaba President wange ajja kukifuna. Wabula kansooke mbategeeze akantu katono nnyo mukategeere. Bannange abatayiseemu temuggwamu maanyi. Nze saava gwamulaba Dr. Saava George Muteesa tuyaŋŋamba nti ojja kgenda e Buddo osome ne banno. Ne ndowooza nti olw'okubanga maama wange yava mu bulamu bw'ensi eno kyava ŋŋamba okgenda e Buddo, kubanga e Buddo baali bambala empale ya kakki n'essaati njeru. Nze omwana w'omumbejja nyambala kakki. Njagala okubategeeza mu abagudde abatayiseemu, njagala okubategeeza obulungi. To mature you and excellent your brain. Yes. Kwegamba neŋŋamba kakube Buteesa tandabanga neŋŋende Makerere. Kwegamba n'olwekyo
naye saagenda Makerere nagenda Buddo. N'olwekyo essala eri bweti Mukama Katonda agamba kyemunaasabanga buli nnya lyange munaakifunanga obanga ng'ate ekigambo kye kituukirira. N'olwekyo essala gye tuwayo eri Katonda kye tusabye mu kaakati mu ddakiika eno tujja kukifuna. Zibasanze abo abeesiga ebyokulwanyisa, naye abeesiga Kristo bakwata kayinja. Dawudi yakwata kayinja so si jjinja. Edit your brain and find out what I'm talking about. Kayinja n'akakasuka ne balundwa. Kale n'olwekyo ekisa kya Katonda nsaba omukisa gwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gukulembere Bobi Wine kuba president. Oba Mukama wagamba ekigambo kituukirira ate nga kituukirira. Kaakati twagala okulaga eggwanga lyonna ekigambo kya Katonda kituukirira. Mukama Katonda tutaddeyo Bobi Wine abeere president w'eggwanga lino nga tetulina byakulwanyisa, tetulina bintu byonna byakulwanyisa, wabula tulina linnya lya Katonda nga Dawudi bye yalina, nga Musa bye yalina. Ekigambo kye kituukirira. Neebaza Katonda mwene mwena abajje. Bobi Wine omukisa gwa Katonda gugende naawe emirembe gyonna. Tambuliranga mu mukisa, ky'onooyogeranga Mukama Katonda n'akiwuliranga, era buli kimu kyonna kyonna ekinaakolebwanga zibasanze. I'm repeating 5 times. Zibasanze abaweesezza ebyokulwanyisa ku Bobi Wine. Mukusumulira omukisa gwa Katonda Kitaffe n'Omwana Omutukuvu gwere kugwa emirembe gyonna. Era tulina okuba pulezidenti emirembe gyonna. Mukama